kwaniriza nnyo ku programu yaffe eno ensonga mu ddiiro esoose mu weekend Kigundu si yesoose naye nga tubadde tetusobola kutuula ng'ebintu ebimu bigenda mu maaso. Olwaleero Kigundu President Yoweri Kaguta Museveni agobye nankulu w'ekibuga Kampala n'omumyuka we n'akulira ebyobulamu mu kibuga Kampala. Ekirango kino kyakoma okushokinga jjukira nga bagoba mu kiseera ebbaluwa yafuluma bwetyo naye kakati ne ku luno Kisaka bw'atyo wagenze ensonga ebadde ya kiteeze era abamu ku ffe twamanya nti no bino ebintu bino byali bisobola okubaawo. Nze kyeyuna ennoowa Kigundu Kisaka bamugobye olowooza ki ekiddako? Manyi Museveni oluusi alina enkola ye ey'ekiyekera kubanga akola nkola yakiyekera kubanga wadde bino ebyagwa ekiteezi byagwawo kati tumaze omwezi mulamba byagwa mu makkati ga August awo naye engeri gyakikuttemu nkiwa abantu bangi okuli ne abakulira political wing ya kesi ba Lord Mayor baasaba nnyo omukulembeze abeera okyakola okanga kulaba n'abakulu so abantu bangi bati basuubira ate kikyakoze kuno kukwata abakulu bano ku nkoona Kisaka Luyimbazi neki Nokero kubanga Museveni emirundi mingi atera nnyo okuwa omuntu officials bangi bakola nyeso nata nnyo bawa obudde naye no yali efiriddemu abantu abasoba mu 10 kintu kinene ndowooza abantu bulijjo bantu bangi bafiira mu bubenje bw'emmotoka oluusi nga road design yali wano mu Uganda ne Museveni olwawo nnyo 14 yagobe minister wa transport naye ku luno ensonga gyawadde nkiwa abantu bangi era kinadde nkugambako Museveni amanyi engeri gy'okusquaringa points kubanga abantu bangi nekintu kyabali ku mitima nakuki era abantu bangi ogenda balabanga bavayo nga bamuyozayozanga akulidde waliwo abatandise okukuba engoma ku social media lwe batandise Museveni akoze kino naye teniyugire tetwamulaba Museveni mu bbanga lino lyonna tetumulabyeko kiteezi okubagiza okutuukayo okulambula naye kyakoze ate abantu bakisanyukira ekirabo wowe kikuba mu ttooki ekyo kyekyo kifaanana kiti ekyo Museveni engeri bwe nagambye mu ntandika yisanga muyekera abantu bangi bali bamusuubira ogenda ekiteezi mu nnaku ezasooka kubanga ebuduula twamulabayo nekiraka nawe yekukuma naye n'agamba IG gyakole ki akole okunoonyereza yajja kukola ki kati yena engeri yeyo actinga abantu abasinga twali tumusuubira era nze nkukasa yaliyo bandi bonna baaliyo naye abantu abasinga kyabewunyisa nnyo nga omukulembeze takoze eki niyo osanga mu mutagendayo abadde ayina ebintu byeyetegereza nga ye ajja ku actinga bwati nga bwakoze eki n'ekirala n'ekintu ekyokuli okuba kwa Kisaka ate oluusi nange ate oku mukono mulala tekyewuunyisa Kisaka tabadde na maanyi tabadde na batu tabadde mukumivu nga weyasikira tabadde bonna balina okufaanagana naye atleast olina nnyo okubeera nnyo mu bantu Kampala tawulikise nnyo kyogamba mu biseera bya Kisaka abadde nnyo muntu mu ofiisi abeera nnyo mu ofiisi ye abadde nnyo muntu wambiwandiiko ofiisi kola mirimu sigamba nno omukyala mubi mu ngeri yonna kubanga ffenna tulina gatombuza ffenna tulina sitalo zaffe ez'enjawulo naye abantu ndoza badde baagala nnyo okumulaba nga ngambe abeera nnyo mu bantu agenze ali ku ground agoojola nsonga ziruma abantu oba olumu abadde agendayo naye nekyokubiri Kisaka tabadde nnyo munnabyabufuzi ng'ate bwe yasikira era badde olwawo nnyo okola Kisaka ng'avuma Lord Mayor naye ng'ate ekyo kyani musukwaringidde obubonero mu politics wa Uganda bwe mmanyi badde tikyandibadde kyabuvunaanyizibwa nti enzanya y'ebyobufuzi bye yemu ku ebyo ebimututte naye ate mu ndaba y'ebintu Kigundu nze ndowooza nti mu Kisaka wadde ensobi ekisinza okumutwala mu ndowooza yange yengeri ndowooza oba oli awo eyabyo ebyaddirira nga akabenje kamaze kubanga akabenje tokalowoozaako naye engeri gye yakwatamu oba ensonga ezaddako engeri gye yakwatamu situation nga akabenje kamaze okugwawo abafunye ebizibu bya Kisaka tabirinamu mukono ebizibu bya kiteezi okuva mu 26 nga n'ekibuga tekinaba kutuuka mu tteeka lino eppya lipoota ezavaayo nga ziraga nti no tulina okukola ki
tulina okusolvinga kino ekintu kyekiti tulina okudikommission oba olubanga gamba tulina okukola tufune ekifo ekirala tudikommissioninge KCCA neegola ettaka eddundu emukono okiraba naye aba KCCA era akabenje kano ekagwawo aba KCCA bagamba twali tetufuna ssente tulina ssente ze lwali tusabye naye ate central government yatugamba nti no tewaliwo kye naye era okusenza ku president ebivudde ewa IGG oba kalisoliso wa gavumenti biraze nti nno bano abasatu balaganyalira omulimu gwabwe naye president omanyi ripoti za IGG zatuulira simanyi nyingi zekalinzoza Museveni omugoba Kisaka ya at least ayagadde omutuku kyaita okubeera ne moral high ground ompira okuddiza aba KCCA abalala abapolitisha naga zogwange mkoze eki mwanga madino bana abakulembeze bate baito ogwange mkoze kali okitegeera ate tukatugenda mu kalulu sawa ya kalulu eyo na Museveni kyogamba Museveni yenaazizaako kyonna kyonna ekyefaananyiza nti n'omusango gumutuulako bano bonna abasatu ntandikwa desitory yabe naddala kati Kisaka simu nabyabufuzi Kisaka talina political risk y'amaanyi sigamba nno abantu bagenda kubayo bekalakasi tuno bakoze eki mbagobye Kisaka Engineer Luyimbazi yanyunyundwa ebyamugwako bonna bamukola ki tubimanyi yagenda mu kooti yunula batwaki naye wao yagenda mu kooti n'akola ki ne sort of ye n'awangula party ye ne bali bamaze ddo basaba enziro nti no babbase eyo yali myundwa ne kati ne bamufunira soft landing mu ki mukesi katera okumugoba tetwali political risk y'amaanyi ku president Museveni olusi president alawo nnyo okukola decision ezimu ng'amaze okuweyinga noti banga luwa abantu ababeera mu kati mweno temukosa mu myaka olaba temukosa mu 2006 ng'ate kimuwaayo akadde kyogamba okweyongera okunywerera mu bannakampala paka 2006 yamuzaako Grace Akulu nga tannabulungi kutuuka yalina Grace Akulu nga director wa CID yalina emivuyo mingi era police authority akakiko ne recommending nikawa nikimuka ekyalo wa president Museveni nakanya nako namukola ki namugoba abaya akamugoba balango ne bako yagenda ku mkono bagamba omwana wafa Akulu Museveni namuza mwindako yakola ekintu abantu kibadde basube Museveni namukomyawo muki mwita kulunga tanga alabye ngomuliro gusituse okitegeera bano basatu bonna begamba tebabadde balina clout okay ennyongera okubajjukiza nti Stanbic Bank mugendeyo mugulewo akaunti zammwe ate mwongere okugiwagira balina ne school fees mu kiseera kino abaana bali mu kuddayo okusomera omuzadde tokaabira waka ng'osobola okugenda mu banka n'ekuwa ssente n'ozzaayo omwana kubanga eno future ya mwana wo mwongere okubawagira mugende balina ebintu bingi nnyo balina loans ez'abakazi abatandika bizinensi n'abantu sekinoomu abaagala okwekulaakulanya Stanbic Bank mugyeko ate era mugende mukole ki mwongere okubeera nayo twongerera okubasaba n'okubajjukiza St. John's Schools bawandiika abayizi paka kwesi S6 ate ne primary balina byonna bano bonna bantu balina facilities balina swimming pool balina ebisulo ebisulwamu ebirungi abayizi batula bulungi mwongere okubawagira tukomyo Kigundu kirekawa political wing kino ekikoleddwa ku ekibadde olowooza kirekawa political wing ya Lukwago akunenyuma asibe ekisenso bagenda kubeera basanyufu kyebasabirira ekyo kyokangagula abana abatechnical team bali bagenderedde kangagula oba abakulu era beebo kubanga ogoba akulira ekitongole n'omumyuka we bebasinga ekitabo bebatwala decisions ezenkizo kati mu bo naye ate kiyinza omuteekamu ki mu fix okimanyi simanyi wewaawo bayinza okusaano waayo Museveni abaddeko kyakala kubanga Lukwago muwulidde emirundi mingi ng'agamba enjega eno okulera nti waliwo abantu abateekeddwa okubaako waliwo abateekeddwa okusibibwa naye ng'ate Lukwago nga waali omunabufuzi afumiitiriza atali mu baana ba bulijjo ayinza okuddawo naga naye Museveni abalaka ki kubanga agenda kuzzaawo abantu jjukira tugenda mu kalulu wabeewo wakagumu neki
kati ayinza okubeera bali bagenda okuza muki kubanga ayinza okuleetera omuntu nga mukambwe mulala atogenda kolaga bana amulese kutabula okitegeera akalulu kaleeka era asanyuka alekamu omuntu galukwago osanyuka naye ng'olekamu nga weebuuza era nga abakulembeze abafumitiriza ennyo abatali ba bulijjo kubanga ateekwa okuba ku mutendera okusoma kaadizi aludde mu politics wa Kampala aludde mu politics w'e Kampala era ajja kupozinga yeebuuze jjuka n'ekyokubiri wabaddewo eŋŋombo tuno Lukwago abadde akwagana bulungi nnyo kyogamba era Kisaka agenda nnyo mu ofiisi ya Lukwago naye ndowooza Kisaka yali mu KCCA last week okwekuba eŋŋumi abanupu baakuzinga executive committee eya political executive eriko Lukwago eriko ne Lord Mayor okubeera in bed oba mu buliri okubeera n'enkolagana ey'ani bagenda ne bawolereza executive bagamba executive etebulinga eripooti yaki ya kiteezi bagamba technical wing nekubanga balina okukola technical wing negamba bintu ebina kiki banyini banyanjwa ne bagamba mu technical wing mutuweemuko okubudde nagamba ebintu byaliwo mu August bano engudu ezaaviira awo okiraba kati kyogamba nti mu kusanyuka kwe bayinza okuba babadde bagolola Museveni abonereza Kisako ne wingi ene yaba luyimbaza okutandika okukolagana okukolagana obulungi mu kibuga temulina mukubeera mukolagana abalina endowooza ye ababiri bano bwe bakwatagana kiba kibi n'ekyokubiri waliwo n'emivuyo of course Museveni gyadde amanyi ekikwatagana ne ku ttenda z'enguudo kubeera kiteezi ate mwanguyiza okukola ki ripoti nyingi bawo kampani bawandika dawisobolo ati nefuna nnyo emirimu ate ngaolusikiye ebyo byonna nebakayanaabo nagamba lwimbazi yagireeta abimbazi nagamba ate mikwano gyani naye zonna ripoti kyengeza kugamba zaatuka eki era waliwo n'omukozi yali akolayo yabuukayo ddamu yali munnamawulire bamuyita Simon Kasia bamuyingiza mu kinaabuukayo ebivyo bibadde bingi obaddeyo okulekulira awo nabengakaawo kubadde kuwerawo edi abantu baba ku mirembe gya musinga kizungi omuntu okuba kesisi naye ekisembayo kigulu mu byonna olowooza ye munnakampala ye kimuleseewa kino ye nga afunyemu oba tafunyemu olowooza ng'abantu ffe tulina kusigala nga twetegereza Pulezidenti Museveni muze weewaawo kyakoze ntulaba okwange kyekibadde kisaana kirungi aye tusuubire nti nno agenda kukola bwato ne mu bitongole ebirala takomaawo akole bwato kubanga kibeere so munnakampala abeere n'essuubi ekikoleddwa kyekyo kibadde kirina okukolebwa nebyo mukulembeza tansi essuula empya gye tubadde tutamanyi essuula empya mu byobufuzi bya Kampala maybe tugenda mulaba nga tange okuactinga ku kiki ku bintu ebirala wanaabeerawo ekintu kyamaanyi kinava mu sekita endala n'atakola bwati era abantu bajja muganga gakiteeza okola ki kale mwebale nnyo okutulaba musigale nga mwekuumira ku BEG mulabe BEG TV emikutu gyaffe gyonna ne beg.com n'emikutu gyaffe gya begmedia.com so nga ne ku Twitter kwetuli ku TikTok kwetuli ne ku X eyayitibwanga Twitter musibe bulungi musigale bulungi mweraba